Mwasimutya mikwano gyange mukulikeeyo mu ka weekend mwebale kwekumira ku Progen Media TV mwana atubwa tanaba ku subscribinga ku mupya nkusabye okikole mu bwangu nnyo tusobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo mu kiseera kino ntuse n'amawulire nga njagala okutegeeza nti waliwo olutalo olugenda maaso wakati wa Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye wamu n'omwana amanyikiddwa nga First Son mwenna gwe mumanyi Laba Muhoozi bavuddeyo ne basitula olutalo wakati wa BanaUganda abali Ethiopia mu kifo ekimanyikiddwa nga Tigray. Mu kifo kino BanaUganda gye bali ate nga mu kifo kino ekimanyikiddwa nga Tigray waliyo olutalo olugenda maaso okubaawo nga bagenda maaso n'okutta abantu bagenda maaso n'okutta BanaUganda abalimu ko ne ba Ethiopians ababeerayo. Mwana wattu Laba yavuddeyo n'ategeeza ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ategeeza nti ye anyulwa wamu ne BanaUganda abasangibwa mu kifo kino mu Ethiopia ate era ne omukulu General Yoweri Kaguta Museveni naye alumwa wamu nammwe manyi kye muyitamu eyo gye muli naye tukitegeera kye muyitamu mu kiseera kino naali basabye mubeere bagumiikiriza kubanga mpulira bubi eri abo bagenda maaso n'okukwata saako n'okutulugunya BanaUganda baganda baffe saako n'okukwata bannyinaffe mu kifo kino eno. Ye ate Winnie Byanyima n'amuddamu n'amutegeeza nti mwana gwe oyogera biki ebyo lwaki oyogera ebintu ebifaanaganako we biti ogenda mu maaso osangulewo mangu by'oyogedde tebitoyina na kubyogera lwaki oyogera ebintu ebifaanaganako we biti era n'amutegeeza nti ensonga zino z'oyogera zigenda kuleetera baganda baffe oba BanaUganda abali Ethiopia okufuna obuzibu oyagala leetera bano obuzibu lwaki oyogera bw'otyo lwaki oyogera bw'otyo ekintu ky'oyogedde kisangulewo mu bunnambiro. Yaate omukulu Muhoozi Laba n'amuddamu nabw'abaddange nga nsanyuse okuwulizaako oluvannyuma lw'ebbanga eddene nakoma okulaba mu State House mu 1987 naye nagenda mu maaso n'amutegeeza n'amugamba buvunaanyizibwa bwa Ethiopia okulaba nga abantu baayo abali mu Addis Ababa the capital city ekitundu capital city town yaabwe eya Addis Ababa mu Ethiopia okulaba nga BanaUganda bonna n'abali mu Tigray bonna nga bafuna eddembe bonna nga bali protected bonna nga bakuumiddwa bulungi nnyo ddala buvunaanyizibwa bwa gavumenti ya Ethiopia era efube nnyo okulaba nga abaana abali eyo n'abantu bonna n'abagenyi bonna erina okufuba okulaba nti bonna bali bulungi bonna bali protected bonna bakuumibwa bafuna obukuumi obw'enjawulo. Bw'atyo n'agenda maaso n'amutegeeza nti webaba nga abo bali mu Tigray basobola okulabika nti bateekawo obukuumi ate yo gavumenti ekole ki. Bannange nja kujjukizako nti waliwo olutalo wakati wa Tigray ne gavumenti ya Ethiopia oluvannyuma lwa Ssaabaminisita amanyikiddwa nga Abiy Ahmed okulabika nti akolerayo military campaign oba kiyite campaign eyokulabika nti waliwo olutalo olugenda mu maaso olw'abamagye bwe kityo ne kirabika nti kino ekintu kiruddewo kitute ebbanga. So Muhoozi kwe kuvaayo nategeeza nti ye anyulwamu kubanga ne BanaUganda baffe baganda baffe bali mu kifo kino eno so n'agamba nti ye anyolwa afuna enyiike ey'amaanyi era abasabira nnyo nga akikola ng'ayise mu kutwitinga oba mu kuwandiika. Ye ate Winnie Byanyima n'avaayo nti lwaki mwana gwe oyogera ebintu ebifaanaganako bityo nga wenkunnyonnyoddeko emabegaawo. Mikwano gyange amawulire gaffe agasingawo osobola ogasanga ku progenmedia.com agaga entertainment saako nago aga sports weekummire ku Progen Media TV kankomewo.